Muganda wange Alexis Saluwemba essuubi lye likola obulamu naye ate essuubi litta singa lisukka. Mu buli kintu ky'oyingirangamu kiyingire n'essuubi eringi ennyo naye nga liriko ebiri kontrolinga. Omuganda bwe yali akola engero teyali musiru buli lugero okuluteekako olugero olulukkakkanya. Oba okyagamba nti Linda Kiggweeyo afumita mu kiro oyagala okukozesa obwangu, Omuganda najja n'akuyiwako amazzi nti ate bbogubboggu si muliro. Oba okyayagala okutambula obwomu nti amawule tegookya mutima, Omuganda najja n'akugamba naye ate agali awamu ge galuma ennyama. Kati Omuganda buli lugero oluleeta essuubi ayina amazzi ge yaluyiwako, teyaluleka kutaayaaya. Buli lugero olukubuguutanya ayina amazzi ge yaluyiwako, teyaluganya kutaayaaya. Nabwe kityo mu buli kyokola kyonna beera n'essuubi, naye ate tokiyingiranga n'essuubi eddene ennyo kubanga bwe lisukka bw'otakifuna oyinza n'okwetuga. Sisobola kukulimba nti waliwo asobola okugaggawala nga talina ssuubi, kubanga ate essuubi lye likola ebirooto. Naye essuubi lirina kubeera lya kigero. Essuubi lirina okubeera nga lipimiddwa era nga lyeteekeddeteekedde nti kye ŋŋendamu singa sikifuna ŋŋenda kukola ntya. Omuzimbi w'ennyumba azimba ennyumba amatiribona either yakusulwamu oba yakukoleramu. Naye wadde agitaddemu ssente era nga yeesunze essuubi ssanyu ligenda kugibeeramu, ate asookako mulyango gumutolosa ng'omuliro gukutte. Omulyango gw'emmanju ogwo tegwali nga gwafuluma kugenda kulima. Omulyango gw'emmanju ogwo tegwali nga gwakugulira bagenyi bayise mmanju, wabula gwabeeranga gwa kaseera akaakanaayo kyani. Gwabeeranga gwa kaseera ka kubuguutana, y'ensonga lwaki gwatuumibwa emergency door. Kaakati azimba ennyumba amatiribona ey'okusulamu oba ey'okukoleramu ng'agitaddemu ne ssente ze nnyingi, olaba ateekako omulyango gw'okufulumiramu singa bibeera nga bitabuse. Gwe gwani ajja mu leesi ng'osuubira buwanguzi bwereere ate ng'olwedde waliwo ne banna abalala. At least singa wali mu leesi ey'obulamu kyali baddokke, kubanga mu leesi y'obulamu tukompiitinga na birooto byaffe. Era buli lw'olaba nga goozi zo ze waseetinga tozituukako osobola okwongeramu n'amaanyi. Naye wadde ng'oba okompiitinga na birooto era we bikulema toyinza kwetuga kubanga wasuubira nti omuzannyo guno gwenzizeemu ogw'ebyenfuna gulimu okulemererwa. Naye ate ggwe yali akompiitinga ne basajja banna abaakusinga okusoma, eyali akompiitinga n'abantu abakusinga emyaka, eyali akompiitinga n'abantu abakusinga experience, eyali akompiitinga n'abantu abakusinga ground. Ki ekyakuleeta mu kuvuganya ng'olina essuubi lyonna nti ogenda kuweebwa kaadi? Y'ensonga olunaku olwaleero lwaki oli so desperate ogamba ŋŋenda kujja nzekka, bannakawempe baagala nze, twabaweereza ntagala 2, twabaweereza emirimu gye tutaatuusa tugera gwe naani? Emirimu gye mutaatuusa gwe naani? Kakati eryo essuubi eringi lye weeteekamu, eryo essuubi eringi lye walina lye likubonyaabonya, ate nga terigenda kukoma kubonyaabonya, kati ligenda na kutta political kaaliyayo, kubanga essuubi lyo eriba nga lyafiiridde ku primary. Abasomesa ne bakugamba toyise togenda mu kibiina kirala, n'ogamba nze bampeereza ku ssomero nga bampeereza kuyita, naye ebisaanyizo ne makisizo tezikusobozesezza kuyita. Ne bw'oligenda mu kiraasi endala obeera weeyonoonera budde, kubanga togenda kugiyita ate nga ne gye wavaamu togikakase.
mu bufunze kigenda kwetaagisa okudda emabega ate olwo emyaka gibeera gifuuse ebiri gy'oyonoonye. So nga ate luli wali ossa omwaka gumu gwokka ng'osobola okuddamu ne weetegereza n'ogenda ng'okakase. Ffe waffe e Buganda omwana bw'agezaako okutambula nga tayavudde tumusiba ebikolokombo. Omanyi lwaki? Omutendera gwonna gw'ogezaako okugenda nga tonnatuuka guba gugenda kukutawanya, guba gugenda kukukuba ekigo gukuyise ne wali we wali obuuse. Atoddeyo bupya emabega gye waali badde wasooka okkakatira. Nabwe kityo saagala ofuuke omwana alina okusibibwa ebikolokomba. Bw'oba olabiddwa nga tonnakakatibwa kwavula, obadde okyali mu ssasa ng'oli mu kuteekebwateekebwa. Ekyo ky'oyitanga ekikambwe kye baakuyisizzaamu eky'okkumma kkaadi ya National Unity Platform, ekyambe ekinaasala kirwa mu muliro, ekyambe ekinaaba ekyogi kiweesebwa omuliro omukambwe. Mu kaseera kano kitwale nti oli mu ssasa, oli mu kuteekebwateekebwa, oli mu muliro omukambwe, naye gy'ogenda okukoma okusala oba okuba omwogi eri abantu b'onaaweereza. Singa onaaba weewaddeyo n'odda mu kiraasi mwe baakugambye nti toli promoted, tupittu n'omaliriza P1. Ate ku mulundi guno bw'oba ozzeemu mu kibiina tokibeeramu na ssuubi wadde nga libeerewo. Ngamba ekibiina ekya class eno gye bagambye nti toli promoted to another class. Tobeera na ssuubi lingi nnyo kubanga liyinza okufuuka eri ekimpatiira oba olumbe olugenda okukutta. Omusajja bw'aba agenda okukwana omuwala asuubira okugaanibwa. Naye omusajja oyo agaaniddwa singa agenda ng'akimanyi nti noono gwe nnumbye ayina omutwe gwe era ayina tesiti ze ne choice ze akyayinza okuŋŋaana, kyova olaba bo bavaawo mangu kaŋŋaanyi. Naye ono eyagenze n'essuubi lyonna akubye obukalu bwabusibidde eno atimbye empale essimu olw'okuba yagenze na kimu kukwana na kukkirizibwa, bwe bamugaana kyova olaba atandika okuvuma omuwala amugaanye ebitege, atandika okumuvuma embaliga, atandika okumuvuma enkobogo. Essaawa eno ekikuvumya structures mwe baalondedde obukulembeze lwa nsonga si ggwe wayiseewo ate nga wagenda olowooza nti ye ggwe agenda okuyitawo. Olulala ebyobufuzi bino tobiyingiranga n'essuubi eddene, kuba kakati ggwe onfaananidde omuntu asobola okutunda ebintu byo lwa byabufuzi. Essuubi olina okulibalansinga. Essuubi teririna kubeera haayi nnyo kubanga buli we linaabeera haayi ennyo oyinza okuwunzika ng'obadde disappointed nnyo nga tewali akudisappointi nze, naye ng'essuubi lyo lyeri ku disappointi nze. Ekibiina kya National Unity Platform tekinnakudisappointingako okutuuka okugamba nti nzija independent, wabula essuubi lyo lyennyini gakomyewo lyeryaku nze. Nalina jjajja wange ebukojja eyo bamuyitanga Haji Sonko Muhamudu. Nkulaga obukyamu obuli mu ssuubi eddene ennyo. Haji Sonko Muhamudu yayinanga taata we omuto, muganda wa taata we. Ffe ndowooza naffe twalinga tulina kumuyita taata kubanga taata wa jjajjaawo naawe abeera taata we. Baamuyitanga Ali Senkungu. Ali Senkungu yazaala omwana omu ate nga wa buwala, twamuyitanga jjajja Mayi kubanga bamaama baffe baamuyitanga Ssenga. Olw'okuba yazaala omwana omu ate nga wa buwala kitegeeza nti eyalina okumusikira
yalina kuba mwana wa muganda we. Kati mu kaseera ako akasembayo ng'anaatera okufa oba obulwadde obwasembayo obwamutwala, jjajja Muhamudu yakola ebintu. Jjajja Muhamudu yajjanjaba kitaawe, era nga kiri mu giraasi n'omutaakiraba nti Muhamudu yagenda okusikira Ali Ssenkungu. Munnange, ku lunaku lw'olumbe ekiro lwe lusulwamu, omanyi lugenda okwabizibwa ng'omusika yategeereddwa ekiro lwe lusulwamu. Ekiraamo kigenda okusoma agenda okusikira Ali Ssenkungu nga muyita Sirimaani Kikwaku, nga si Muhamudu Sonko, era nga yaweereddwa ebibanja byonna ebya Ali Ssenkungu okuggyako eky'omwana omuwala ow'entumbwe za Ali Ssenkungu. Muhamudu olw'okuba yali ataddemu kingi mu kujjanjaba ono ng'alina kigendererwa, olw'okuba yalina essuubi lingi, teyabasitinga disease, teyabulinda kukyabasitinga disease, teyayabya lumbe. Yavuga mmotoka ye ng'akwata n'abaana be nga batambula badda ku kibuga lwa ssuubi ddene. Buli kintu ky'okola n'essuubi eddene kiwunzika kikudisappointi nze. Olaba kaadi eyo buwanguzi, fine. Naye ate Umalumagala yawangudde okusinga Nalukoola. Eyo tabuuzizza nti yeeko ki. Nalukoola kanso agenda okufuuka MP no matter what. Yafuna kaadi, naye ate teyawangudde kusinga Umalumagala. Oluusi ebintu bino bye mulowooza nti bikwatibwako si byebyokka eby'okuwangulwa. Waliwo ekyokuwangula ekinene mwenna kye mutasobola kuteeka maaso oba kye mutayinza kuteekako maaso, kwe kwagalwa kw'abantu. Ye royalty. Bannaffe abasatu we baali bayimbanga, bano abalala baalina ebirooto bye balowooza nti byali bikwatika kawaadi, era baateekangamu ne ssente nnyingi nnyo okusobola okufuna awaadi eziri international, ne bakola vidiyo ez'ebbeeyi, ne bagira ki, ne bagamba Bobby akoma wano mu Uganda, ate sinakindi mu Buganda mukka, naye nga ye Bobby eyo si ye awaadi gy'atunuulira. Awaadi ya Kyagulanyi yali nti bwentegeka ebusaabala ne mbayita bajja. Bwe mbagamba nti mukkakkane nga waliwo obugugulano basobola okumpuliriza. Bwe nkulembera kampeyini ya kino basobola okumpuliriza. His Excellency Bobi Wine mu bonna ye muyimbi ate alina awaadi zikwatikako. Naye ate nga ye yasinga okufuna awaadi bantu. Kakati kino ky'olabanga awaadi kigenda kukugasisaawa kwesiimaakwo oba n'okusikira abantu abalala nti gwe yawangudde awaadi. Naye ate nze nsobola okukwata ku mitima gy'abantu nga situtte awaadi era nga siwangudde awaadi azirongazi. Ntegedde abantu kye baagala, ntegedde abantu kye banyumirwa, ntegedde abantu kye bawuliriza, era ntegedde abantu ebibasanyusa. Olwaleero babebekulu abawangula za Freema, abafuna zi nomination mu zikola award, osobola obbatuuza His Excellency Kyagulanyi Robert waatudde. Nti oluusi ate bino bye muteekako amaaso si bye munoonya era si bye mwetaaga. Kakati olunaku olwaleero Wumalu wa nsonga nnyo n'okusinga eyafunye kaadi olw'okuba teyajja na ssuubi ddene nnyo weewaawo yalirina, naye bwe yawangulwa teyasanga buzibu kugamba nti ŋŋenda kukola noono, sigenda kgenda nga independent, eyo awaadi esinga ne kaadi. Ekyo kye yawangudde kisinga ne kaadi. Kakati ebiseera ebisinga gana material thing agakwatikako
gateekeko ebirowoozo naye si nnyo galimu ekintu eky'omunda eky'obugagga ennyo ate gwe kyotateekako birowoozo kulengera. Wayingira n'essuubi ddene, essuubi ery'eddene lyatuuka ne lifuna ebigendererwa n'ebiruubirirwa okuva ne mu bantu ababi. Kyova olaba kaakati likubonyaabonya naye kaadi we baagikumye n'oluyakitinga bw'otyo oba n'olaga nti tosobola kubeerawo owulira bubi yakutuusa ne ku malaala ate akalulu bwe banaakakumma togenda kwetta. Tobeeranga n'essuubi ddene, tobeeranga n'essuubi erisusse. Nze ekolera.